Jambo yegenda kunomya obulamo genda buntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Hi everybody, my name is Lemakosa Patricia, the girl the queen from the trip that's gonna keep you watching SMX Media with SMX. Keep it locked, if you like someone, and don't subscribe. Yeah. Amanya nedobozi bamta MCSMX representing straight out SMX Media. Leo nabasubiza omwaka ogwedde muguno omwaka ngenda bera nga nzijayo face yange ntandika okukola zi story eza video sitegeeza mbuwezi neza audio ngenda bera nzijayo. No, naye zigendo singa nga muguno omwaka nga za video. Neera muguno omwaka nembasubiza ngenda bera nga nzijayo face yange musobole okuntegera MCSMX yani. Ngawe nabasubiza omwaka ogwedde olunaku lwaleero era ndi musanyufu nnyo okubeera nga Khalifa Aganaga yagenda okubeera nga nyanjula eri abantu mweno video yennyini gye mulabako. Kino nkikoze okuteekawo good relationship between nze ne basubscribers bange benjagala ennyo. Omuntu watuukira okugamba mbu yes SMX akoze story njagadde kansa kubanga eno YouTube channel n'abasubscribers abakunukkiriza emitwalo 3 just mu myezi 4 ng'ate tewaliwo n'omu gwe naforce nga wabula bambi balaba story zange onagamba okoze bulungi story kan subscribing onagamba ng'edde okoze story nandyagadde okulaba ne story eddako endala na subscribing buli omu alina ensonga lwaki ya subscribing kweno YouTube channel. Nina nkyebaliza Mukama Katonda, nina nkyasaba abasigadde obatona bakwera ngo subscribinga obere ngo osobola okusubscribinga. Main reason why I created this channel SMX Media is to give support to the girl child education. Kubanga tulina campaign gye twagala okutandika nguno gwennyini omwaka nekyali wange omu akola okusanyuka TV twagala tuwe support eri abaana ab'obuwala nga tugendeeyo mu byalo abaana ab'obuwala abasoma nga tubagabira pads ez'obwereere. Zino pads ze tugenda okubeera tugaba zigenda bera zabwerere. Nera akasente akatono kenzija mu YouTube channel eno kekamu ke tugenda okubeera nga tugulanga mwezo zipads sobola okubeera nga tugabira oba nga tuzidistributinga baana ab'obuwala abali mu kyala ababonabona nga batuuse mu nsonga zaabwe. So that's the main reason for this channel. So briefly amanya gange amatuufu bampitase Girinya Abdul Swabul. I'm a journalist by profession. I've just graduated just recently. Yes, chovola banga mu stories angezenkola mulimu ka touch of professionalism. Yes, I'm a journalist by profession. Nakola journalism and mass communication. Nera ninjimaliriza bulungi. Emirimu gyenkola mu videographer nkwata emikolo kwanjula mbaga graduation birthday parties. Obero yagala videographer njani nkwatira bulungi nnyo omukolo. Ate nga ne obero yagadde ebifaananyi biri professional photoshoot singa wobiraba ku screen. Nera si tuli bavubuka banjawulo naye nga tukwatagana wamu tusobole okupushinga ekintu kino mu maaso. Ndi MC nkolo oba MC ku mikolo gyonna egy'enjawulo okujjako okwanjula sekukola n'emikolo gyonna egy'enjawulo school parties, birthday parties, events zonna nkolo obwa MC and at the same time nina SMX wears na boutique esobola okwambaza omuntu yenna abeera njagadde. So briefly yenze MC SMX. So finally bino ebyabaddewo nga Khalifa Aganaga yanjula MC SMX. Twabadde waleero Lubaga ku bad character wali studio ya Khalifa Aganaga. Bino ebyabaddewo. Yamadde Mukambe Khalifa Aganaga na comeback accident right about now olwaleero tulese SMX Media. Yaman, today we unveiling SMX Media. The Mukambe Yaman bachali bange mbategeeza olwaleero tulwana SMX Media. Yaman na comeback accident Khalifa Aganaga wano ku bad character olwaleero tulese SMX Media yani we are unveiling. Bulijjo bachali bange mulaba ileeta obuntu obwakabi wayogedde kwani Yaman leero tumuleeta bamuyita SMX Media. T-shirt zino twazikoze dda. Yaman osobola mu following ku YouTube and
notification okusobola okufuna updates zonna nga waba zitaddewo naki ekiriwo tewali mpozi gwe plan kimugana wange leero gwe presenter tewali bulungi bwekiri omulimu gweddagala singutwala yaman ki ekitambula tuli wano ku bad character program channel nemaze ebbanga ki channel yakamala myezi ng'ena neera ndi musanyufu nnyo okubeera mu bayimbi ba Uganda bonna Kalifaga Naggo wakabi yanyanjudde eri abantu channel efuna sente mmeka omwezi eno channel mostly ya charity omwezi naye okay kati eweza abantu bameka ba subscribers so fa myezi ena Katonda atuyambye tudduka ku speed yanjawulo nnyo kati tugenda mitwalo 3 okay yaman demukame Khalifa aganagera sigala kuwa nentogivaako no bamita SMX Media ogenda kubeera ng'omulabo ebyuma byakabi kifaananyi kyakabi kwalite akabi naki Yo, this your boy Edwiz Dances with the baddest, the illest, SMX Media, yo, era gwendina ewano mu butelevu SMX, yo mwana mwebale kutuwagira, era naffe tuchabaweereza, nyo. SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX yamani yagalo wo yagale ne X's and ne SMX SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX yamani yagalo wo yagale ne X's and ne SMX
Bobere yagadde story yange gyenkoze nkusaba mbyo subscribing liking commenting oleme ku missing any other stories ezigenda okubeera nga zijja waneno ku SMX Media. MC SMX I sign out.